Hello guys, nsibye mutya abaami n'abakyala kansube muri bulungi mwebale mwenna beekumira kuma mu byogi vibes mwebale abasubscribinga mwebale abasharinga mwebale abakomentinga mwebale aba video zange likes nsiima nnyo nsiimira ddala naye okugambe ennaku zino babuzabuzeeko emirimu gy'ekisiibo gitandise gituuba ne bwewalongoosezza olunaku lwaleero bakugamba nange tuddemu tusimbule wano anti ekisiibo mubitegeera kati emirimu tuyina mingi ndowooza buli omu ali eyo ba house managers mubitegeera bulungi so njagadde ne leero kino kiyiseewo bamikwano obadde okimanyi nti enviiri bwe zibeera ne gross nazo zoonona sikiini oyinza okuba oli eyo ofaayo nnyo ku sikiini yo ogirongoosa naye olaba ekyaganya okutereera bulungi sooka onyambe okwate ne mu nviiri ezo kubanga nkimanyi ba house managers tusobola kugenda mu saaluuni era tubeerayo eyo newezingazingamu obututwa gye mulaba linga nze abatamanyi nakusiba bitutwa naye maama agezaako at least mpisaamu olugalo bwenti nenduyisaamu nenyipisa na wano ne makinga sure nti mbukwata ne mbuzingazinga ne bubeerayo kku naye bw'omala ekiseera nga tobukutteemu kamale nga bw'ogenda mu saaluuni n'osiba oba wiivu oba pensoyo kati bw'eba ekaddiye ne feesi ogenda okulaba ng'ekoze eki ng'ekyuse efunyeko ebalabe bwe butyo ng'olaba tenyirira mukitegeera so bw'oba ng'ozikwatamu n'ofuna time bwe kiba kitutwa n'okiddamu kubanga lwo bw'okikwatamu bw'oti n'owulira ddala nga kikuze kati bw'ofuna time ddamu okikwatemu okole ki okisibaasibemu ogenda okulaba nga feesi yo enyirira mukitegeera naye enviiri wezikoma okubeera ne gross ne feesi weekoma okubeera ng'efuukuuka so nakino mukikwate bulungi manya nti enviiri nazo zoonona feesi so beera ng'ofuna time at least n'obwosiba zino ezeetooloola wano mu maaso bw'oba nga tolina time obusibaasiba bwonna naye n'omakinga sure nti zino ezeetooloola wano mu maaso n'obeera ng'okola ki ng'ozikwatakwatamu feesi yo ogenda kulaba ng'ekyuse ng'etereera mukitegeera ba mikwano so mbaagala nnyo mbaagalya ddala abakomentinga ba mikwano Maureen Jordan Mire Muwanguzi ya Nagawa Helen Narongo Letisha Oman Nasari Farida Irene Namutu Dajane 971 Fifi AV Long bannange era nagambye kamba wandiika wano mu kitabo kyange ngenda kubanga at least nfunayo time ne mbatumirako Fiona Mukisa Mutesi Hadicha bannange ba mikwano mbaagala nnyo mbaagalya ddala Evelyn wa Bobby mwebale okunkyagala mwebale okukomentinga mwebale okusharinga era bw'olaba nga leero sikusomye tolowooza nti sikwagala bannange nsiima nnyo era mbaagala nnyo njagala tuwanike ekintu waggulu njagala tubeere abakazi ab'amaanyi abakozi abalina kye tukoze era nange ngenda kuba musanyufu at least nembeera nga mpita ayite eyo nenfunayo omuntu nga mpita bannange momo ate gwani n'ongamba nze Evelyn wa Bobby okyanzijukira ku momo yogi vibes kino ekizimbe kyolaba kyange bannange nsanyuka obe n'emmotoka yange tubeere abakazi abakozi nange ngenda kuba nga ndi musanyufu nga nsinkana ba obbies ba oggies nga muri bulungi mukitegeera tubeere abakazi abakozi abasajja babeere bakozi tuzimbe eggwanga lyaffe naffe tubeere bulungi tuve mu buddu
era bw'obeera bulungi n'omulala n'abeera bulungi at least omanye nti banaffe abali Uganda ofunayo oba n'oba abantu 6 ng'obakozesa nga bakozi bo oba olina ky'oyongedde ku ggwanga kubanga ndowooza mukimanyi ffenna ekitujja mu ggwanga lyaffe okujja eno okukola okucapa okukuba ekyeyo nsonga ya bbula lya mirimu naye omuntu bw'abeera nga alina akalimu ng'amanyi nti wano nfunawo ezirabiri abaana bange wano nfunawo nange zensevinga n'engulayo kapoloti kange kubanga nze kale soke nange nali mpangisa naye bannange opangisa kibi nze nyumirwa omuntu nangamba nti nsevinga ezigula akataka nange mbeeko kye neezimbira nange nfune stage stage woba kubuuza nti ye momo ewuwo yewa n'ogamba nti wala egindi nga si kugamba nti odirectinzeewo omuntu leero enkya agenda kujja n'asanga nga toliiwo mukitegedde ba mikwano ekyo nange kyensabira mu mikwano gyange ba OBs ku Momo UK VIB'Z mbaagala nnyo atakuumira mpeera bankuumire mubeere bulungi mweraba